Abalayi bafaba Mtindo TV tubaniriza ku show ya Feno the Girl Child. It's me your girl Ben Rich awamne banange Rose Happy. Angaleo tulina omugenyi waffe olwaleero agenda babulira amannya ge Handsome. Matthias. Yo Matthias, yeah. Nice name. Omulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero guli ku baana abawala awamu ne ba sugar daddy. Na kiki ekibaleetera okwagala ba sugar daddy? Ebizibu ki bye basanga nga bagadde ba sugar daddy? Yeah. Enjoy the show. Abakulu. Nsanyusa okuddamu obeerako namwe ku shene. Naffe okusanga. Nkulu Matthias. Okomyewo ogwokubiri. Kakati omulamwa gwaffe muguwulidde gw'abaana bawala ne ba sugar daddy bali bajjajja. Bajjajja bannamukadde. Musuubira tuva ku ki okwagala ba sugar daddy? Tugenda discussinga ku bintu bino. Bizibu ki? Tuva ku ki? Tuiza ki kugamba magezi ya magezi. Nze kyengamba kibaye kiri kwagala ba sugar daddy. Kukisookera ddala ba sugar daddy kubeesibako. Nga sugar daddy yaneesibako. Sugar daddy okukwana abaana abawala. Abawala okwagala ssente. Singa kale ensonga eri main bawala kwagala ssente. Ensonga esinga obbalekera ennyo okwagala abasajja ababakulu. Rashigo ogamba abawala twagala nnyo ssente. Abawala baagala nnyo ssente lwa nsonga. Abawala abamu tebali contented. Omwana ne bw'omusanga nga famire yaabwe bagagga balina ssente biki? Tebamatira batekitegeera. Kati ensonga esinga obukulu abawala mwagala nnyo ssente. Okwagala ssente mba nzikujje mu nsawo kuba gwa bazimba. Basi oba nzikujje mu nsawo oba kale okutwaliza awamu tuli ku nsonga emu. Lwaki abawala bagala ki? Oyina engeri gy'okanyodde nga ansa ebuze. Ensonga esinga obukulu. Watu olina okuba omujagujagu. Ensonga esinga obukulu. Tekikunjagasa. Ensonga esinga obukulu. Abawala baagala nnyo ssente. Abawala twagala ssente. Abawala mwagala ssente. Naye sina baala bokka. Golooza nsonga ki? Onatugambye ya ssente golooza nsonga ki? Kuba nkugamba ekireta nange kankugamba era ekireta abaana abawala ekiwaleeta okwagala ba sugar daddy. Lowooza kale kubayamba mu mbeera ezimu. Oluusi eziba mbeera kyendala era za ssente. Nze njagala kumalira ne ku budde. Time waste. Sugar daddy ekyamakulu kyalina kiri kimu. Ne Katonda akitukola. Muneese gye birina ssente. Kyalina kiri eki. Ate birina keya. Ekimuwandiika kiri kimu ssente. Sente nayo jakisanga nga kina sente olusi kyasikire ebyobugagga biki nenga wano nga kyakukusana bikukusa nga kina empute gamba olusi nga asula teyebase naye nkubuuze osuubira waliyo sugar daddy omulamu sigambye nti in healthy but aolese nnyo kuba toyinza kuŋŋamba oli musajja myaka 7 okwanya omuwala wa myaka 15 kale 18 25 nga ne muzzukulu ogyalimu n'oŋŋamba nti wano otegeera era nze mbayita balalu bashuga dali nga tonayita basirye nawe kenyini omuwala oba musiru naye ffenna kati omusajja omukulu abaate erina kwana kulo labayo kino kitwala omulalu akubye ejjinja banaanenyani bajja nenyanze nekiribwa ekiti sugar daddy Sugar daddy agenda okwagala omwana omuwala bakugambe nabagambe my name is Matthias ba sugar daddy kibatera okwana abaana abawala abato bongo tebategeera toyinza kuŋŋamba sibaddeko nga tobavuma nze kwendi naye ate kyekyo muli basiru this is my face anze bayise balalu nze kwendi ddala ebisajja tebitegeera shuwa n'abaana tebategeera n'abaana abawala nze sigenda kuwala omuwala nkunyanya labayo sugar daddy yalwala dda sirimu sigambye nti bonna baba balwadde bategereza kubasira kirina bwekiti bw'ataba mulwadde wa sirimu mulwadde wa bongo kankugambe kino laba sugar daddy omanyi lwaki ba sugar daddy bagala nnyo obwana obuto amuttire future kuba mukulu tagenda muttira future kwagenda kujja kusiga ekirwadde bafunisa naye ate era nawe agenda okuttira future ng'oli musiru olaba kyekiringa wanajja n'akuwa ssente n'ogamba olusi omanyi babeera ne ssente agenda kuwa mitwalo 10 naye agenda zikuwa naye weebuuze mu mutima namukoledde ekyokutuuka okumpa ssente zino sina kye namukoledde naye obusiru bwaffe bwe twagala ennyo ssente ozikiza naye nga tomanyi kigenda abasajja tebalina nsonyi agenda kujja direct nga bwakera ku machana nga bwe yakwana mukazi waaye waka agenda kujja akugambe
muwala ayimirize mmotoka anti bogeza sente alina iPhone mu ngalo looza alina nnyo alina akamotoka kali wali kakadiye alooza alina nnyo agambe nti ajja kwana gambe ko sure ekibuzo kiki kujja kugambeko kati nawo omuwala bambi kiba kizibu nnyo abawala kati mbabuuza segera mu bufuutifuuti mu bulambulukufu mu bushoti ku muwala ne sugar daddy njagala buli omu ombulira ani gwonenya ate era with a reason nze nenya sugar daddy why olw'ensonga sugar daddy njagala mubeere bantu bakulu ate nga mulowooza tebakyategeera nga mutegeera tebasobola ogenda kusanga omulenzi nga muvubuka muto myaka mito ng'ali ku muwala wo ogenda kutabuka nnyo olabirira ng'omuwala ate batambula n'ejjambiya mu mmotoka nsobi naye ng'ate gwe ku baana ba banno tolaba nti eyo nsobi nze akagamo abaana abo nze nenya abaana bawala obuzibu bwe balina abaana bawala oba sente omwana omuwala we bakuwa sente kitulemu ogambe osanze omusajja omukulu ye oluusi asinga n'ekitaawo obukulu akwadde sente wekubiza omutima ogambe azimpadde ngani si kojja wange si taata wange si jjajja wange naye olukuwa sente n'omantala n'ogenda olw'okuba nti obadde mu bwetaavu olina ky'oyagala naye abaana abawala mulekerawo kwakwata sente zitavudde mu makubo malungi nze ku nsonga eyo onenyaani omuntu gwe nnenya 100% asikirumyemu asikirumyemu abasajja abakulu mukaddiye ogenda kufiira ku mwana w'omuntu bisebo ogenda kufiira ku mwana w'omuntu basajja mmwe mwami ono abali bubi kituufu shuwa nze nina okubabeera obubi bwesikuba bwe sibabeere bubi tebagenda kuddamu kategeera era nkwegayiridde sugar daddy bw'obanga essaawa ezino ndaba nkwegayiridde funamu ku bwongo obutegeera ddamu ku sensi soka mpulirize nkyamalayo poliisi kitegeeza kiki kyembagamba mufune ku bwongo sibavumye kuba obwongo obuyiyo akasente mubulina naye ate obwongo obukola ebisigadde kati obwongo obukola obukwana n'omwana bwakyana kito nnyo bwayita mu myaka gy'ekivubuka myaka 18 okwana okwezeza emyaka 75 okwana n'onoonya ki ogenda kufiira ku mwana w'omuntu anti era naye wakwana agenda kumpulirize maloba kuba bulungi olina emyaka 9 osigaze emyaka 10 okuviire gyonna ebiri ate nno abasajja tebakyabafiira ku 7 njagala mbabuulire bawala ambabuulire bawala mmwe bashuga daddy ekisinga obukulu mu byonna kyemba mumanya tebategeera ekyo nkyogera sikirumamu tebategeera era basajja mmwe nze ne bonsanga mukulu wali n'oteega ngenda kusigala nkugamba ekintu kimu musajja gwe totegeera abaana abawala mbanenya naye mbanenya n'abaana abawala balina okwegendereza oluusi nedda n'abaana abawala balina okwegendereza oluusi kikufumisiza olubuto jukira tasobola agenda n'akulaga mu kika kyabwe abalambukwaza obuzibu kati eyokutwala mu kika bano abasajja balabika nga abasiru naye ate munaye balinamu akonga akatero n'akaswala lwaki abasajja abo muwala gwe olina emyaka 18 olina emyaka 19 omusajja akwanyiwa myaka 75 tagenda kutwala mu kika aswala omanye ensonga lwaki akuzaala emirundi ifakiti akuzukuza emirundi Matthew bano abasajja ba sugar daddy ati oyinza osanga ki prime minister kale yadde tulina mukazi naye just imagine naye kale nkangereze kwabo abasajja abamaanyi abali mu like naye kale kangereze kwabo aba alina omukyala Matthew nze bundaba waneero newe mba nina emyaka 20 mu emeka omukyala wa sugar daddy alina emyaka like 50 something bira sugar daddy biba bikulu meaning nze siri wife material oli wife material kati abantu walandagewa anti ekibaleetera okwagala obwo olusinga ennyombo wakati waabwe naye ng'agenda malagambe ngagende naye bannaye kale ku mikolo ye tagenda kujja kugambe jangu gwagenda okutekera wana kutwala jagamba yeyo ne muwala wo mukulu nenjagala nsigale nga kino nakigamba abaana abawala mbegayiridde nsaba busabi ebisajja mubireke ekisajja kirina siriimu
ekisajja kirina buli kirwadde ky'omanyi ekiri ku nsi kuba omusajja oyo atabadde kitegeera sajja atambudde toyanziza nze on my side nnenya abantu basatu sugar daddy omuwala n'omuzadde mumanyi lwaki abazadde balina engeri gye banyigirizaamu abaana abazadde ayinza ofosinga ono omwana ogenda ayagala sugar daddy naye nawe omwana omuwala patient pays but pains akakantu tokeerabira fashiwa ogenda kugumiikiriza ekisusse naye ogenda tuuka ekiseera kale mu bugumiikiriza obwo kijja kuluma ogambe ojafuniramu ddala naye ogenda kwesiba ku kishuga daddy togenda funa self development nga gwe nga buli kimu kyoyagala tolowooza nakulowooza ate ogenda kigula nga sugar daddy azikwadde bakubuza teacher wa math akayita ka critical thinking togenda beera na critical thinking ategeeza critical thinking critical thinking okulowooza okw'amaanyi ennyo critical thinking ojja kuba kale yesinga olowooza critical thinking ngezaako kunnyonnyola ky'oyogedde sokoleka ennyonnyola abantu yes agambye critical thinking but ekigambo kiri critical thinking okay ogenda batulina naye nga mu bulamu bwaffe buno bwa bulijjo twetaaga okubeera like nga tulowooza critical thinking kale kati ogenda batolowooza nga gwe buli kazibu koofuna sugar daddy mazima notuuka nolimba mama yafudde nofiisa muzadde wo lwasente basugar daddy bamikwano namwemba nenyamu akantu kamu nemwemba nenyeza kyabalalu baffe basugar daddy bambi ndaba nze siba balaamu magezi simanyi lwaki basiru atalina kyakuwa nakugamba nti siina gumiikiriza ebirungi omuwala yasinga onenyeza omanyi lwaki fasho abawala mmwe sugar daddy agenda kufuga omuzadde yayoganagamba kankyukule naye nga munayeogenda mu kilasi oshuwa nga tose tolinza omusajja yagambye nzija kukulaba waliwo banene abawala abendo olina ki sugar daddy olina ne Matthew waabwe yagambye nkulaba lwaleero sugar daddy yagambye nkulaba lwaleero mukazi wattu noobeeraomanyi nabagambye sigenda kunenya nnyo omwana muwala naye kale nyina kubaako bye mubuulira naye sugar daddy tomunenya nnyo kozi yasiimuka oli mubalenga kiri kye nagambye nti naye okimanyi nti basugar daddy nabo bakalemera kuba balemerako baba beevaako balemerako naye okimanyi nga singa mu real life tuveko basugar daddy singa mu real life singa okimanyi nti omuwala olina babyefu abasukka mu 5 basa abalenzi nga balemerako bati gwenga gwe self respect self control gwayina okwegira nemwonolemera manyi mwayiga ka system mwesala engalo ne muwandiika love letter n'omusala terina kyonna kati nawekyo omuwala gwayina okyeteekamu ogambye ogenze n'ogamba nti basugar daddy ogambye abaana abawala bakola ki abaana abawala manyi critical thinking yakyo kibadde ageze n'agamba nti abaana abawala balina oba okwebeereramu ennyo self respect nga bwakyogedde ng'akigamba abaana abawala bwensaba abasugar daddy kibatuukeko nti basugar daddy mwewe ku biti okubye esuuti yo omusajja gwe netegereza okubye esuuti bagenda okwogerako agambe kawala oli tebagenda munenya oli munenya empola ayinza n'okuba nga sugar daddy naye nga sereebu okiraba nga sereebu oli sereebu ensi yonna ekumanyi naye nkulayira muga Katonda mu ggulu olunaku bwe wulikya ne bakumanya nti oli sereebu waliwo abasajja abasinga ekyaddala nga babavaako ku kyalo tebabanenya balina kye babagamba mwami ani mwami gundi oyo ye akayisizaawo nogamba mwami gundi oyo toyogera oyo twamanyira bwati kati Matthew ne mwana omugamba tajja biwulira nze kanjogere omanyi Katonda tuteeka ku nsi buli omu ayogere ayina abantu awulire bajja kumbuuza mu nsi ovuddeyo okozeemu ki nze njagala nve mu nsi muno nga mbagambye bisajja mmwe babuulira
njagala mbabuulire ojja kubaagala naye ojja kumwagala olina emyaka 9 osigaze emyaka 10 ku nsi kuno mmemeka ogenda abasajja bafiira ku 7 ate njagala mbabuulire njagala kale mwese mu bigere nga muwalawo yayagadde kisuga dadi ekyo kiraba njagala mwese mu bigere Mathias naye asobola okwogera wano naye nga gye bujja naye bwagenda mukama wali alabanga ntuusaawo ankolera ekisingako temanyi singako mukimanyi kubanga abantu abo basaana kukwasuwa egesaala tugenda kusiiba tagisazaamu wabula esaala sooka ojejjeko webuli katonda abakolere waliwo obuzibu abashugadagenda okwagala omulamanya kusaala eyo yensabye nsaba mukama katonda taata yatutonda n'atusa ku nsi n'ateekawo nti ono omwana mutono omusajja mukulu ono muvubuka ono mukadde lwaki omukadde ava gyavudde najjakwana omwana omuto bannange okay alright mpulira sinnamatira naye due to shortage of time obugezigezi obusembayo nze amagezi gempa abaana abawala tubeere contented mu mitima gyaffe tubeere n'obugumiikiriza osabe omuzadde ekintu tegera kikuweerawo naye obugumiikiriza obwo bwonna ogumiikiriza ojja kufuna ate ekisinga ekyo okikubiseemu emirundi ofune ebirungi naye nga biyise makubo matuufu. Nze kensinga ogamba abaana abawala tulekerawo kweseseza ku baana ku basajja abakulu akamanyiira ekyo tulekerawo ogenda mwesesezaako bw'omanyi kirala naye ate ye ng'amanyi kirala tulina okwewala okweseseza ku basajja abakulu. Olowooza onyumya ne mwami Sentubiro kumbe yakulabamu waifu alina kyakulabamu. Nze ogamba obusembayo bwe nina ngenda kusaba basisita bange ngenda bayita basisita bange abawala naye mukyala wo mujje mpozi okyali njagala mbegayiridde bambi mbegayiridde nga mbasaba tunudde mu kamera mbegayiridde ebisajja mu at least bwe kiba kikwanye genda okirope mbazadde oloopa kyekyo Mati sokola okimanyi nti waliyo abazadde abawagira abaana on sugar daddy gundi maliriza tata ekijjo kirate ngenda kwogera ku nsonga y'abazadde mutuyambe nammwe mutuyambe omwana gezaako okulaba nga oli naye okitegeera omwana nga oli naye mu mbeera yonna olina nnyo sente ziri awo okugamba nti olina nnyo sente naye omwana oyo gezaako okumulaga keesa naye omuzadde si yakutuma oyagala omuzadde si yakutuma nkubulire ffenna tukola ebintu bingi nga embeera omanyi embeera ekusindikiriza okukola ekintu kyotandikoze kati omuzadde naawe nkusaba omwana oyo muweeko gundi muweku time kiraba omwana muweku time naye asobole okufiiringa nti alina abazadde aleme kululunkana genda muki mu bashugadadi bali okitegedde byebyo byange mwebale nnyo ebirowoozo byammwe ebirungi mwebale obudde bwammwe banaye bashugadadi nsaba busabi alabaka vidiyo kano kasindike katuuke ku katambuze buli gwomanyi nga sugar daddy nga ali ku TikTok oba YouTube oba oba sugar daddy gwe kenyini nawe sugar daddy katambuze mu sugar daddy banno abaana akatambuze mu sugar daddy banne sugar daddy ka video kano oba okalabi katambuze mu bokola nabo akateke mu critical thinking kiteke birowoozo kyekugambye bwe weyagala nkujje mu grade leero butategeera bakubaana abato nze Bridget waabwe obugamba bwange bwe nina obusembayo eri bashuga daddy bazadde n'abaana bawala bashuga daddy please tubasaba busabi n'obwombeefu obungi mutuyambe ebirungi bye mulina naffe twagala obifunako kale yo gy'olinange gye nsomerera otuuka abazadde at least ngamba nti Bridget mutugambe ku bugambo buzaamu amaanyi Bridget nkulaba mu gawuni sigamba yambaga beera n'embaga ewesa ekitiibwa but according to the age naye ngamba eno gawuni ya graduation kale at least nange mbeerawo nga nkimanyi mami andabamu kino ate mami ngamba nti ondabamu gawuni ng'ebyaddala nkolerera gawuni nga naawe okolerera gawuni yange so si ndabamu gawuni ate nga okolerera oja wano kale
abasajja mutulage nti mwesiga naye gwe nobeera nga evo nangira basajja nangira baki nege muli ngamba let me do it cause mama chanda bamu naye muli bondaga nti mami you don't trust me nenge kintu binamanye abana abawala bana bashugada tebalina gye batulaza bana gye batulaza. Alright, sigadde nze Benbridge naye no shopping no jinda mukapati tujja koma uli yasema matina no mwami yono nchiwata na matina komawo nja kubaddira basajja mmwe nkomawo nze abaana abawala ambaddira nange thank you very much nsigadde nze Benbridge omwelezaawo wamu ne bannange Matthias Bruce mugenyi waffe tukuza nja kumawo all right okay bye bye